Teri muntu afuuka nantalabika alabika ng'omuntu ali mu kukola omulimu ogw'okusukkuluma ku ddaala ly'aliko mu kiseera ekyo. Babby Kyagulanyi munange muka Bobi Wine olwaleero munange aleese ate akapya ate munange ak'okuyiga era nga bulijjo munange wali ng'asinziira wali ku mukutu gwe ogwa TikTok munange era nga wandise ko wali nagamba nti to grow from one place to another in life is entirely your job. Separate yourself from the everyday noise and do the work. Nti okukula okuva ate mu kifo ekimu okudda mu kirala mu bulamu munange mulimu go. Weeyawule ku maloboozi aga bulijjo okole omulimu. Teri muntu afuuka nantalabika alabika ng'omuntu ali mu kukola omulimu ogw'okusukkuluma ku ddaala ly'aliko mu kiseera ekyo. Omuntu ali mu kwekolamu omulimu yeeyawula mu bantu n'abula ku social media, nabeera nga amasimu takyakuba nnyo, okukyala nabeera nga takyakyalakyala, ebifo by'omumanyiddemu ennyo nobeera nga tokyamulaba. Abantu abaagala okusukkuluma ku ddaala lye baliko mu kiseera ekyo beeyawula mu bantu ne bakola omulimu omunene ogw'okukulaakulana nga bayita mu kunyigirizibwa. Kyova olaba okunyigirizibwa tetukulaga mu social media, tetukwogerako nnyo, era omuntu asirise manya nti ali mu kukola omulimu omunene okwekulaakulanya. Naye ng'okategeddako munange gwe alaba Jamina TV munange omukyalo ono alina ebintu bingi nnyo ate video ezassayo ate wali ku mukutu gwe ogwa TikTok munange ate afuba nnyo okulaba nga ayigiriza ate abantu wali wonna ebigambo munange ate ebirungi okamala ebigendo okyusa ate obulamu bwo nobeera successful munange ate mu buli kimu kyokola wali wonna munange ate nze nina engeri ate munange gye nkayizeemu ate gye kansanyusizaamu nnyo ate gwe ku side eyo okitegeera naye nga making sure nti osubscribing obeera nga tonnaba oleme kusubwa ate video mpya zibeera zijja wano ku Jamina TV ngenda kubeera nga nkomawo ate ne update ndala bwekiti.